biwanvu tetuyinza biwunzika naye olw'okubeera obudde tetuba na bungi nnyo tetuyinza bumalayo naye eggwanga ligenda kwongera okuba nga ligenda mabanja ag'okutukwata jeki kubanga tubanga abali mu bamanerenda yasalawo amagoba ate yasalawo kyatwala. Eggwanga ligenda kweyongera okuba mu ndagaano ez'ebyensimbi ez'ekikwangala. Omanyi bulungi nagamba wano nti ekyamafuta waliwo pressure era tuyinza obutafuna pipeline eyo mu bwangu okujjako ng'era twewoze ssente ezo mpitirivu okuva mu Bachina naye ate amateeka ga construction era endagaano eziriwo ne companies zetuba tulina okukwasaganya nazo mu kuzimba pipeline eyo naye tuba tukwasaganyiza ne Sinok tulina okubawo ne percentage kumpi ya 15% gye tusobola okuba nayo. Siraba ddiro tuyinza ku actualizinga mu budget yaffe. Ekyobulimba era kye bayogedde mu budget kye njagala bannansi bategeere okugamba nti tugenze middle state income kwe kuba nti Uganda okumala emyaka kumpi 2 tubadde mu billion ndowooza nga 27 ne tuba nga kati ba projecting twagenze mu billioni 45 eza dola mu GDP. Nze ndowooza bwe bumu ku bulimba obwesigamye ku gavumenti eno na lwaki ebigambo ebyogerwa kubanga bw'oba oyogera abantu nti bagenze mu middle state income era bw'oba ogamba nti eno middle state income gye wategekera bannayuganda nguudo okubanga emmotoka egenda mu galagi buli wiiki nga mu ddwaliro temuli ddagala ng'abantu eddagala bamira lya China empeke za malaria zimira emirundi 2 omwana ozimuwa wiiki eno n'abanga awonyeemu then omusujja guba gulina okudda kubanga nabyo bye China ne babimaliriza ng'era omuwadde empeke ze zimu kitegeeza spendinga sente ze zimu ku muntu yenna mu kulwala nga tetulinawo kintu kiri productive nga bannansi kye twenyumirizaamu nti ng'omunnansi tolinaamu ssente naye bw'obeera ewantu wamu wenyumirizaamu ng'eggwanga lyo baakuteekerateekera w'otambulira ku luguudo wadde tolinaamu ssente ku luguudo osobola okutambulako nga bwe wegomba emmotoka ennungi nga tezikutomedde. Bw'oba ofunyemu malaria n'ogenda mu ddwaliro ID yo erina kyekuyamba. Bw'ofuna akabenje tebakusula busuzi mu ddwaliro. Abakyala 20 bafa. Tukyalina abaana abasomera wansi w'emiti gy'emiyembe oba egy'emifenensi ng'abaana bwe bakola ki bwe basomera. Kati bw'ebanga yeyo middle state income gye watuleetamu nga oyina abaana abali kumpi mu 600 bagenda e Bulaaya si Bulaaya e Buwarabu naye nga badiguli naye nagamba nti linali nina gwe ŋŋamba ne mugamba nti ate mu exposure y'ebya infrastructure ey'ebyenguudo ennungi ebizimbe ebirungi ebibuga we byaka ate oleeta banyinaffe abakola mu biyumba e Dubai ne basinga abadiguli ba wano kubanga balina exposure y'ebintu ebirungi okusinga bano ababadde babikola emyaka 36. Tunuulire eggwanga lyaffe bwe lifaanana. Kati bw'obanga okyayina abantu abagenda abakyala ne bazaalira wali ku emulago wansi n'oba olina ssente oba toyina mu mbeera bw'etyo nga tufiirwa abantu mu accident abasukka 20 olw'okubanga tulina infrastructure enkadde yateekebwawo abazungu ate mwe gye mu breakinze down nga mu kibuga gende Wakiso nguudo mekeze covering ne tamaka tunuulira Wakiso n'oluguudo olugenda ku mwalo Nakawuka nalo si lukole n'abagambye oluguudo lw'ejjinja era teruliimu bypass n'owabuuza nti twabakola ki naye nga nakubuulira nti lwe lulikiriza ensi ezisukka mu meka mutaano kuba we landlocked country. So ebya budget biwanvu naye era olaba nti tebiri Ghana oba geared okulaba nti biyamba omuntu wa bulijjo. Omuntu wa bulijjo lazima mu bintu bino byonna tulina kwekakaba tulina kufuba tulina kusala magezi ag'okumalawo akatengo kubanga program yeyinza okubaawo naye okuba nti buli omu yeeteeseteese okuba nti agenda kwewaayo kubanga abantu ba wansi beewaayo dda. Bw'oyogera n'owa boda ng'akuvuga gamba nti nze ndi available ndi ready mutubuulire. Naye waliwo class y'abano abakyatwala abaana mu Cambridge abakyalina $5 ku account abakyalina obusobozi obulowooza nti amafuta ajja kumala gakke bajja kusobola okufuna resources
abo bwe bakyalemezaawo the state. Ate nga in every revolution the middle class is very important. Bagiyita Pearl of Africa Radio. Tuline Alex Waiswa Mufumbiro amyuka omwogezi w'ekibiina kya NUP. Automatically ndowooza ne kino njagala tukigirawo ddala mu ddiiro. Okuva jjo amawulire gatambula ekiteretebwa ekyaweereddwa ababaka ba paalamenti bonna miliyoni 40. Tufunye amawulire nti aba NUP principal yadagidde dda n'abagamba bazeeyo sente zino Waiswa ekisooka baweereddwa zaaki. Ekyo kimu. Ekyokubiri, lwaki nga NUP mwasazeewo sente zino zigizibwe? N'olwaliro tufulumiza ekiwandiiko mu bufu bwe bumu. Ekisooka mu NUP tukkiriza mu bye tusinga okukkirizaamu ze tuyita drifts. Emu bagiyita discipline, endala bagiyita reliability, endala bagiyita inclusiveness, endala bagiyita fidelity, endala bagiyita service. Kakati bannayuganda nga beebyankuta, abantu ssekinnoomu tebasobola kugobolola mu nkola ya nguzi ya gavumenti eri mu kubasiima olw'ebikolobero ebikoleddwa ku bannayuganda. Eri mu kubasiima olw'ebikolobero ebikoleddwa ku bannayuganda. Bwe baali mu parliamentary commission nga bateekateeka budget, waliwo okusika omuguwa okw'amaanyi mu babaka ba paalamenti. Bwe baatuuka mu mbeera ey'okulonda sipiika, ne wabaawo okusika omuguwa okw'amaanyi wakati ne mu kufiirwa late speaker n'ababaka abaali bava mu mambuka. Ojjukira bulungi. Mu kiseera ekyo waliwo process y'okuyisa budget. Ababaka ne basuubizibwa nti baali bagenda kufuna emiliyoni 80 mu kuyisa budget eyo gye baayisa, naye ekyokubiri ne mu nkola ey'okuba nti baali bafunyeemu mu kuyisa supplementary budget eya biliyoni 198 ze nagambyeko, omuli biliyoni 77 ze twayogerako wano, omuli biliyoni ezo za State House, omuli biliyoni 25 ez'enguudo z'e Karamoja operation gy'olabye General Museveni amaliriza, omuli biliyoni 87 era z'e Karamoja gy'olabye security operations, gye ndowooza nti kati President General Museveni alaze nti bakitudde ku nfeete, yasisinkanye abakulembeze ab'enjawulo. 87 billion, in fact that is 100 billion for Karamoja, 110 billion, 112 billion for Karamoja, 77 billion State House. Supplementary. Supplementary. Enyongereza. Ezo za kuliibwa mu mwezi gumu kubanga tusomye budget empya kati. Tusomye budget ki? Empya. Tulinda release ya next quarter. Kati bo ne baba nga bafunye supplementary over 193 billion. Naye mwezo mwe babayisiriza tamu egenda. Tamu egenda emiliyoni ameka? Kati ku lw'omukaaga ekibiina kya National Unity Platform mu ngeri y'okuketta ni kubanga abantu boyina okubateekamu obukesi nagamba tuketta nagamba tulina intelligence kakati ku lw'omukaaga oluvuvumu luyita nti waliwo abafuna ssente ku parliament naye tuzuula nti BNRM mawulire gajja kakati aba opposition nga babajja ku parliament nga babaza waka ewa speaker olwo atuzizza omanyi Uhuru Kenyatta
bwe yali mu kisanja kiri ekisooka kino kyeyawangula ekya pulezidenti mu 2013 basooka ne bafulumya amawulire nti akalulu tajja keesimbamu kuba yalina emisango gya ICC. Kakati yali tanaba kutuula na William Ruto, naye abakyukuyu bamugamba nti bw'otesimba kuba pulezidenti gwe Kenyatta n'obweru si wano tokomangawo, nga bwe twagamba Kyagulanyi. Tegwe Kyagulanyi n'otajja kuba pulezidenti. Bannayuganda yanditugambye ffe twamuleeta asiyo ffe twamuleeta kiro ekyo tuli proud titwereetere owaffe owa generation yaffe era nayiwawo omubiri. Oyinza okumwogerako mu by'okuyiwawo omubiri. Yakola ebintu abantu bye bakoze emyaka 2 yabikola mu mwezi gumu. Muzeeyi Sabiti obupoliisi n'abufuluma. Nakate wali deputy. So sente aba opposition ne batandika okuzifuna nga bazifuna okuva waka. Olwo sitaani atutte omwoyo gwa sitaani gu prevailings over abantu batandise okufuna sente ez'okubanga babebaza mu mbeera ya bribery bazifuna okuva ewaka wa speaker. Anti nkugambye kubebaza biri byenkulaze bayisa supplementary budget nkubuulidde oli atutte 193 lwaki taweerezaayo obusamambiro ate yabasiba tebakyagenda simanyi travel simanyi biki byonna babigala. Kati yalawo eri nnyingi ku palamenti ate jjukira naffe obukiiko bw'NUP natti nene temuliimu bino bya baasa ziri ezatambulanga na intelligence weeri. Pulezidenti ate nga tolina intelligence ku palamenti nkubuulira nti naffe tukubuulira kati ne tumanya nti waliwo abayinza okuba nga bagudde mu kateeba ka sitaani. So ne tumanya ekibiina ne kiyita olukiiko olunaku lw'eggulo si His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ye feesi ya ffenna, naye ate sinnakyemalira ebintu bino bibeera mu unanimous decision. So parliament ababaka ba parliament ab'ekitiibwa ne batuula ne president ne secretary general n'abakulembeze abalala bonna ne deputy president era leader wa opposition mu parliament ne wabeerawo unanimous decision n'okukkaanya nti abantu mu ssaawa 48 buli yaggyeeyo ssente ezo azizzeeyo. Buli yaggyeeyo ssente ezo azizzeeyo mu ssaawa 48. Nze nkakasa nti kati olwaleero omuntu aba asigazaayo ssaawa 24 olwaleero tezikyali 48. Kubanga tetusobola kwogera ku bye tutakola ate tusobola kwebikkirira ffe. Ebeera essaawa kati ebula 24 kiwunzikibwe balina okuzzaayo ssente. Abantu b'omu constituency si beetaavu. Miliyoni 4 zisobola okulabirira abantu ze babadde beetaaga nga tukayanya parish model. Kubanga tulina oteekateeka eggwanga lino nga lisobola okweyagaza n'abaana baffe. Omubaka wa palamenti sabbuuni gwagenda okugula wanjawulo okugwengula nti owange bagambye kale batukolereyo wa layisi ddala wakaka naye amafuta ku petrol station kwakyama kwetukyama ate ye akyamako nga ne kadi yaffe. Waliwo privileges tujja butagaana kuwa omubaka wa palamenti. Twagala ebintu bye basaanidde okufuna babifune, naye ababaka ba palamenti ne palamenti mukyala Anita naye nabawuuninga ne mbagamba omuntu aguze ekifo alina okyebaddaliramu. Era mu byafaayo bya Uganda ye sipiika asoose okuba n'emmotoka ng'eriko amannya ge. Yasoose ng'avuga emmotoka eriko bendera naye nga kuliko Anita Anet Amongo.
kitegeza eyo ye bw'oyasiyaga ye ekintu kyekayanyiza nagamba nti ate tumusasulire n'ennyumba wasula naye ate n'akola etteeka nti ate buli mupangisa bamugobenga mu nyumba nga tebamwebuuzizaako. Abantu bano lwaki tebabeera feeyo eri ensi? Ye agamba gavumenti sente empantono $55 miliyoni 15 okupangisa Wasula ntono bamuzimbire ennyumba bwaguuga. Kyokka nga muntu y'omu oyo Speaker Governor Bank of Uganda bwe yafa yagamba nti oli bamuwe ennyumba akoledde nnyo eggwanga, kati naye alinga abagamba nti bamuzimbire eyiye naye ng'ate amaka ge gali kololo. Tebalaba eggwanga tebaliriiko bo kasita ebyabwe bituukirira eby'oku nsi ebyabwe ye pointi yaabwe enkulu. Nabwe kityo kikyamu nnyo era tulowooza nti abaka baffe kubanga kyakoleddwa mu kukaanya si mu mbeera ya nakyemalira nti essente ezo zaabawedde omuntu atalina wuzu era si nnyonjo liba era balina okuzizaayo era ng'eyo ye stand y'ekibiina ate stand y'ekibiina ebeera stand ya president yebeera stand ya ffenna ate bw'okiwulira ku nze gw'olina okugyako adiisi ng'ate ndi ku PAL FM 107.9 Kojange Kayongo nga gwo nkyazizza omanya nti byenkugambye ge mazima. abanawaganyala okuzaayo ssente zino mugenda bakanga kajja bajjutuka Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abawuliriza rediyo mwebale nnyo tuwuliriza olwaleero wangise esebo kubanga ndaba nga gy'otwala ate walala 0759 njagala mubeeko ebibuuzo bye mubuuza Waiswa n'oluvannyuma tulabe nga tubasibula. Ekyabuzibwa Waiswa, abantu bano temwabalabulako nga bayingira ebintu bino ebyobufuzi nti ssente z'ekibi temuzikwatanga? Ffe ebintu byaffe bya mu kamera era tuzze tubyogerako. Twasayininga ababaka ba paalamenti bwe bali ejjinja ku Nile Resort. Mbalamusizza nnyo lunaku lwa njawulo lubaddemu emirimu mingiko ate nga bw'omanyi infrastructure ya gavumenti eno bw'otunuulira enguudo zonna eziri wano ezeetoolodde wano ez'omu kibuga kubanga ono Kampala Central naye temuli luguudo lulamu Kamisi mufu, musajja alumba mufu, wali wansi okwambuka okuva ewa Kiseka wafu wawalamu oludi Kampala wali we baawulira wafu. Ono e Kampala Central kati we wakole. Mpulidde General Museveni leero agamba nti mu 2006 bwe yasalawo nti focus ebeere ku nguudo ebeere ne ku masannyalaze, naye bw'oba ojjukira ng'oyiddukira Bukalamu nti mu 2006 paka kati gibeera emyaka emeka? Okuva 2006 paka kati giba emyaka emeka? Gibeera emyaka 18. Kakati emyaka 18 mu myaka 10 mu myaka meka 10 mu Uganda General Museveni emyaka 36 tebannaba kukavalinga kolansi asukka kilometers 7 mu myaka 36.
naye ng'ate abantu babalinamu obwesige nga basobola n'otema empenda ne batema enguudo empya naye mu myaka 36 tebaweza kilomita 7 eza tamaka. Mu myaka 10 ampuliriza okumuwa ekifaananyi ekituufu, Uhuru Kenyatta mu myaka 10 alina kilomita za tamaka omutwalo gumu mu 1,000. Mu myaka emeka? Mu myaka 10 alina kilomita meka? Alina kilomita omutwalo gumu mu 1,000 tamaka. Fe Uganda distance esinga okubeera empanvu ndowooza okuva Kampala paka Yumbe. Eyinza okuba distance esinga okuba empanvu naye tetulina distance eyingira kilomita 1,000. Okuba nti tetukavalinga nga kati nga ne mu kibuga nawo waliwo obwetaavu bw'enguudo. Bw'ogenda Ejjinja ife yenzaalibwa ekibuga nze nali manyi ekibuga kiba kya kolansi, kati ekibuga kya binnya kyonna ng'ogaseeko n'okubanga kati olwaleero ne we mukiba mu kibuga Kampala ne bw'oba ogenze mu kibuga ki ebibuga birimu enzikiza. Genda kati mu kibuga Kampala era oli RCC gwe batwala eyumbe Udu ebimu ku bye yali asazeewo okubaako n'amataala mu kibuga ng'amaze okugendako e Dubai naga nti akakati njagala buli muntu ekizimbe kye akitekeko amataala kubanga naye enzikiza akola ki agiraba. Kyokka leero General Museveni akuyogedde ku nsonga y'amasannyalaze agatali buli wamu ne mu Wakiso ne mu Kampala. Owulira nga bayiribya ab'omu Mulago, ab'Ebwayise, ab'okumunaku nga babayiribya ku by'amasannyalaze. Nkakasa ne wano kubanga tekinaba kubeera sorted ga buseere ate nga waliwo abalala abagootera ku bwereere ng'ebwe walaba Deputy Speaker nga wewenyula omusajja eyayingira ekikomera ye nga takimanyi naye kati ye bandibadde bamusonyiwa ye teyamanya kikomera tebaali tebakiwandiiseeko nti kino kyabali Gambogo. Gambogo omanya oba ontegedde kakati ebyo yebadde fokasi ye. Nene nebaza minisita w'ebyensimbi Kasaija agaanye okwogera ku bya first world, simanyi third world, simanyi ani eyo jjajja gy'ayagala otutwala middle income. Era president akiwuliriza naga Kasaija wakino kutuuka. Ate okyogera otya ng'abantu bagamba bali muwogo. Gwe sooka otunuulire by'oyogera ne bw'oyogera eby'embalirira ebiriwo. Tosobola kukyogera. Nakugamba nti bwe boogera kati ekisooka threshold yaffe ng'ensi kye bayita debt okwoyinza okwewolera kwe bagamba nti osobola okwewolerako kye bayita concession loan etabaako bintu bingi. Concession loan gy'ogenda n'ogamba nti Kayongo Waiswa muweeyo $5,000,000. Waiswa ajja kusasula n'asasula ajja kusasula kale ne bazinuzimpa era nenzisasula. Concession tebaako bintu bingi, tekubaako birala, tteka ly'obusiraamu ne liyingira namu nti n'amagoba akuna oyo liba. Oba ontegedde kakati naye olw'okubanga eggwanga lyaffe kati lisusse ku eyo threshold tuli 55%, kati tuli mu mabanja aga bulooka. Amabanja gano g'owulira nti kati baba bawambye babakubye ejjeeke aga China kuba China ina economic colonialism gyeyagala okukola mu Africa mu nsi ennafu mu bakulembeze naddala bannakyemalira kuba bannakyemalira mu kwagala okweremeza mu bukulembeze gwe weewuunye General Museveni batute kumpi $1 trillion ku security bagula byakulwanisa kulwanisa ani? Akakiiko k'ebyokulonda kwongeza nnyo enteekateeka